Good afternoon, everyone. Praise wisdom. Nimusanyufu nnyo. Mwebale kujja mu bungi. Mwebale kunjagala. Era nga mbakoola mwenna for those abadde tebamanyi, abadde tebandabangako, amannya gange nze Praise Wisdom. Era nga I'm a gospel musician. Nkoola bonna for your support. Bwagizi bwammwe. Nina YouTube channel yange oteekamu Praise Wisdom Music. Bambi basaba, don't forget to subscribe. Ndabeera musanyufu nnyo kama bampe. So tugende mu actually really under control of our parents, tata. What I would advise is you coming in not as a management but you come advise. Mike. Come advise. No lava engeri gye tuyinza okupushinga talent ye collectively. Banga first of all ono signinga sijja kutandika ate kufuna nagundi ndala yonna kuba kati jja kuba under yo ajja kuba ali under yo naye kakati kyetwagala kwe kumu abantu different houses over different people, different well wishers babe bajje nga bamu advising naye nga ali under tata at the moment. Time ejja kutuuka yesalirewo ngagize agambe nti kakati Amanda I'm signed and so and so. Naye kakati tumuwe chance tata amanaginge naye nga tumuwa fenna collective advices ku ngeri gye tuyinza okumupromotinga. That's what I would advise. Era abeeka banga baali bamanyi attachment. One thing is that she resembles also my daughter. So yafuukira ddala part of my family. And ne mugamba nti katumusabire omwana oyo ne tumuteeka mu ssaala. And no doubt nze nalaba line up nendawo byonna ne ngamba nti no, I know Praise is going to make it because she has a unique voice and she's a star in the making. So much as I was not so surprised, definitely she will take this. Nayera, of course, I was so excited even when she took it on. Praise, Urwale Tumanfeilinga, you are entering the showbiz world. As you enter, you're still a very young girl. As you enter in this world, but that humility is very, very important. You are going to go to the heights. You've got the potentials in Nigeria. Ogenda kubeera ku hemi ya Uganda, I'm telling you. Zembyogedde. Nole n'abanga nvuddewo abajja kukiraba bajjaga nti omusajja Dr. Bosa yayogera. So, I'm praying for her. I ask the people out there, let us support her. Let us share music way. Twongere okumusupportinga. Celebrities there. Let us just not take advantage of her.
but let us make sure we take her to the top. She's going to put Uganda on map. Those are my words. Sanyo, once again, my daughter, you make me so proud. You make me so proud. And I want you to continue. Not only me, make Daddy proud, and then make the whole of our country proud. Fetuliwo okusupporting in any way to we shall stand by you to make sure that you excel and get to the helm, the epitome of music industry. Thank you so much. This is a real support. Omanyata abo mwe ba press mwe mutu making atera wembanga mwagadde mwe mutu teka wansi. So we really depend on you. Naye we mujja bwe muti abanje nnyo okujja okusupporting omwana omuto bwe muti. What? It is amazing, and I thank you so much. Mwebale nnyo, please continue. Those are my words. Thank you very much, media houses. Eziriwo olunaku luno olw'amaanyi nnyo when we are unveiling a new star on the block in Uganda entertainment industry. Nina essanyu lingi nnyo okuba introducing Praise Wisdom. Praise Wisdom. Mwizo kwebuuza nti kakati atono atayingira watya. First of all, nange newakubadde mumanyi bya firimu naye era nasookera mu byakuyimba. Nababuulira ku story yange ey'omu church, neteekamu obukolomooni mu church, ne bangoba mu church. Ndyoka ntandika ate okuyimba mu Jimmy Katumba with the Ebonies. So n'olwekyo ekyokuyimba nakyo kindimu nnyo lwakuba nti eventually nagenda mu bya drama and stage drama and film. Ate nembibeereramu ddala nnyo ebyokuyimba n'ensinyira nga mbiteeka ku mabbali, but once in a while era agwayo. Praise. Namulaba sometime back. The first time when Namulaba, she was on a function and she was singing. Then when Namulaba nawulira a talent y'amaanyi ejja, potential nga y'amaanyi nnyo. So I got interested. Ne munoonyerezaako, and on that very time, that moment, ne bandaga nti taata we wuuli ya managinga era yatambula naye. So that is how we got in touch ne Daddy we. Ne mugamba nti tomanyi kyolina wano, olina gold yennyini. Era ne mbagamba nti for a start agira ajja asharinge ne ba Ebons ku stage. So we invited her. Natandika okubanga curtain raising some of our shows. But since then, twakwatagana bulungi ne taata we. But not only that, n'omwana ono nanjagala ate nange nembanga ndiwo okumusupportingira ddala, making sure that she gets to the top. I was so happy. The journalist tegedde nti yeewandiisizza mu okukyokubera Miss Kukedde. But eventually, nendyoka mukubira taata ne mugamba nti omwana oyo musabira. About Uncle Bebe, we are still in progression. That's all I can say. I also want to thank him because because he said soon tugendagenda mu studio tukyali in progression. Ate ekigambibwa nti nga bo bandi nga tebannabakwawukana nti bakuyamba bo nga bo Misaki bonna ng'ekibiina bwe kyali nga bo abandi nga bo ababandi oba nkikunyonnyola enkya nga bo okutandikira ku Misaki, Ronald Mayinja,
n'abaddako bagamba nti bayina kye baakuyamba tusuubira okuba ng'ogenda kyogerako ekintu owagamba nti no balina kye banyamba kati kyako oli kumbuza also about Mr. Ronald Mind, not so? Yes, kakati nga bwe mulaba nange nzize because I saw potential in her. Nengamba nti let me see kiki kyenyiza tofaalira enyiza okuyamba okulaba nti omwana ono abeera bulungi. I know ne baby cool yalaba the potential in her. N'ayamba kyeyasobola. Nemmanyi ne message. There are going to be so many people. Olaba no manager wa fake Gaza. Naye afunye ekinyegenyege because of the potential gy'alabye. So she's going to get a lot of people who are coming in to help her. That is why I'm saying she's a growing star in the industry. Because ate naturally ayina ne favor. Kubanga bw'oyogedde abo bonna agenda kufuna abantu bangi nnyo. So nkowoola bukowooza era abantu abalala bonna beeyongere okulaba nti omwana ono tumutuusiza ddala ku top kwegamba potential gy'alina ne dream gy'alina tugitwalire ddala waggulu. So back to your question, I know there are so many people abafunye ekinyegenyege abamuyambye abagezaako okumuyamba n'abagenda okujja on board okumuyamba. This is not a talent you can just leave. Bambita Growna, kola namakula, Growna Media YouTube channel. I see you doing more of Juliana kanyomozi music. I've said every singer. Akanyibene ndaloboli yao. Buli omu atandika ku myaka gye mito oyinza okuba olina inspiring. Who inspires you okuba nti okola ky'okola? Don't worry. Aba inspiring abangi ziso abba malayo because buli muntu alina kyasingako munne nti ono mwagalako kino wakola kino I'm inspired nina kyemuyigirako buli omu kati